Nkwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Mu ssaawa 24 ze twakakuba emabega Masindi yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yafunye milimitazi 6 n'obutundu 3. Betula ku kifaananyi kya Ssemugenze ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku makya tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwasenga gukubakubamu so nga ate eyo mu bugwanjuba obudde bubadde bwakiddedde. Olweggulo tulaba nti obudde bubadde bwakiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wamu neyo mu bugwanjuba ewafuniseeyo kunkuba. Kino nno kiviiridde ku Sseruwandula Mpewo ali ku guyanja Atlantic saako n'oyo ali ku guyanja Buyindi wamu n'oyo ali mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa okunafuwa era nga kye kiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanira mu masekkati ga Ssemazinga Africa wamu n'omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye ku lukalu nga kino kye kiviiriddeko enkuba okukendeera mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate mu Kotido omusana gujja kusiibira ddala nga gwememula wamu ne ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate eyo mu Kotido ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 33 ng'era nga n'omusana gujja siibira ddala nga gwememula ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 28 so nga ate mu nsozi ez'Ekabale lijja tukira ddala ku Celsius 23. Ebibuga eby'ebunaayira ekibuga nga Lagos, Addis Ababa ne Nairobi tubisuubira okufuna namutikwa enkuba nga alimu n'okumyansamyansa okw'eggulu wamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26 mu Washington so nga ate mu Moscow obunyogovu bw'amaanyi nnyo era nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 6. N'enkya tulindire wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga nsigadde ndi Agnes Nalukwago weeraba.